16 paka ku 18. Kale katugobe obudde kuba bwatuyiseeko dda. Twongera okusabira His Excellency Kyagulanyi gyali ali mu field, amaaso gonna gali ku ye, amaaso g'abaagala enkyukakyuka gatunuulidde ye ng'essuubi lyaffe, amaaso gaabo abatubonyaabonya abatuyiganya abalabe ba Uganda, amaaso gaabwe gali ku ye, balaba nga bwe bamugjawo baba bakikubye. Naffe tulabira ddala nga bw'abeerawo naffe tuba tukikubye. Abalala bali mu kutya, abantu okutya kungi nnyo nnyo. Abalala bagamba Bugingo alina essaala gye yasabye nti preparing abantu for bad news, kituuke ku His Excellency bagambe nti nno Bugingo ye yakolimira. Kale ngenda kubyogerako ebyo byonna nti ye yakolimidde aba struggle, si kituufu era tekijja kubaawo tukisazaamu mu linnya lya Yesu bw'abanga ye nga kye basuubira. Katonda waffe w'amaanyi. Leero ngenda kwogera eri abo abeeraliikirivu nga mutya nnyo, nga mulaba tewali kye tulina, tewali kye tusigazza, tewali we twekutte. Ngenda kwogera nammwe mu kitabo kya Yeremiya essula 39. Kale okwate ekyo ekyawandiikibwa ky'oba otambulirako, ojja kuddamu amaanyi era ogume n'omwoyo. Kale puroguramu etandise. Puroguramu etandise bweti. Najja wano nemba nnyonnyola abasajja abo ba Museveni lwe bateeseza ettaka ly'oku Kaleerwe okuli akatale. Ani ajjukira vidiyo eyo? Puroguramu eyo ng'erimu ekwataganye n'eddwaliro ly'e Mulago. Mujjukira puroguramu eyo nababulira ekikwatagana ku katale k'e Kaleerwe. Ne mbagamba bwe muba temusituse kujjako Museveni. Museveni yajjaawo ekiro nga tekuli masannyalaze n'abasinikirako ebinnyo nga mulina amajambiya, mulina bibbulooka, mulina biki, ne mutamukuba n'abasinikirako n'atambula n'agenda. Mufo kye mwandibuuse ekibaati ekyo ekyo kigundi eky'omukubo ne mulinnyalinnya Museveni ne mumutta waki nammwe ne mufiiraawo. Ne mutaasa abaana bammwe n'abaana b'abaana bammwe. Mujjuka ne bookyawo omulundi ogusooka ne nkomawo ne mbagamba bagenda kuddamu babuuki. Twabadde tuli awo kiro ssaawa 7:08 ng'akatale ku Kaleerwe bakookezza. Nze mbabuulira ebiragibwa nti bitaasibwa abantu oba batuuze nga bw'olaba kaseera kano gino mifaliso gino gibadde ku maduuka agamu okusobola okutaasa ku mali y'abantu naye ng'omuliro gwo gukyali mungi nnyo ddala. Kaleerwe market bwatyo bwalabise nga Museveni akyaliwo. Kaleerwe bagenda kuddamu babookye. Nabanyonnyola bulungi nnyo byonna ebyaliwo, mugende munoonye vidiyo eyo gyeri ne mbabulira n'abali mu meeting eyo ne mbakakasa ate abo Kaleerwe mwabiwulira, puroguramu eyo mwagifuna. Naye munnange olw'okuba tubeera mu propaganda tutuulaawo ne tufumbafumba ebiboozi ne tubireeta ebibooziboozi, obudde bujja kukya nga kyewali oyita ekibooziboozi kikuliko mu reality. Omukyala yagambye yabadde yakeewola emiliyoni 12 mu banka n'asuubula. Ate nga si ye yekka bangi abaabadde beewose mu katundu awo awaasibuse omuliro bali mu kibiina nga kibiina kinene ne beewola mu banka bwe baataddeemu ebintu omuliro ne gukwata. Mujjukira bwe nabasomesa connection y'akabano ne banka. Mujjukira bwe nababuulira connection y'akabano ne banka, abo abaasi bagenze musingo kyo gwabadde gutekeddwayo mu banka. Omukyala agambye receipt zikyali ne waka zone zirina, bampadde miliyoni 12 nga netekera season ya December ey'ennaku enkulu ne yeewola miliyoni 12 yabadde yakabiteekamu bonna nga bwe babijje mu banka, omuliro ne gukwata. Mujjukira bwe nabagamba connection ya banka n'akabano n'omuliro. Ebyo ebintu bisatu nabibabuulira. Akabano okwokya abantu abakajja ssente mu banka in order okutwalako omusingo guli gwe wataddeyo. Kanve wao. Najja
wano waliwo project zetukubye zetwakuba nezikwama. Waliwo project ya Harriet Scott era mulaba yafulumizaawo ebipande musimanyi okwesimba ku road mayor bakuba president biki ekintu ekyo nakibagamba nekikona. Era kati omu ku bantu abali mu matigga kubanga omusimbi tegukyafulowinga tegukyajjanga bwe yali luli era buli kimu ekikye kyafa twakuba okuyita. Era njagala okubebaza mmwe mwenna ab'enkyukakyuka naddala abatwala information zaffe nti nno ziri authentic. Abamu bagamba mbu information yaffe teri authentic mbu tetulina sources era tosobola tulifaringako nti gundi ye yagambye. Eri abo abalina amagezi ab'omulembe guno information ebayambye. Mwalabako ne munne gwe nabagamba Dangote Safik amanyiddwa nga Fik Gaza naye era mwamuwulirako awo ng'ayogera ku kyokwesimbawo nababulira olunaku lwe baafuna ebiwandiiko ku UNEB. Twakuba project ya Brian White lwe yali akomyewo second phase mujijjukira simanyi bwagenda kuyamba Lwasa simanyi biki ne tugireta ne tugikuba eyo nesaanawo n'ebirala bingi kati muwulire ekiriwo. Tuyina okufuba kyonna okukola nga bwe tusobola wansi ne waggulu teri kugenda mu kalulu. Ekyo teri kalulu njagala mukiwulire naye bo bye babalabi bino bwe muba mugenze mu kalulu. Anti kati mulembe gw'abavubuka mulembe gw'abantu gw'abavubuka abaliko kati wulira kiki babakola. Mulaba oyo mwana mulekwa w'omugenzi Tamaleka Kwerege omuloga ayina emmere yeetabulwa gwatta kitawe yakamala okukaaba Museveni naye n'omwana ebigere byatwala kitawe bimukimye. Wulira bapanga bwe bati bayina face ze bataddewo ku social media nga bazitekedde kalulu. Oyo mutabani wa Tamaleka Kwerege mu Kampala Central mu birabanga ebyokusaaga nga batunulidde Nyanzi. Waliwo saagala kwogera mannya naye mmwe mumanyi mmwe muntu singa okumanya mumanyi ebintu mwine ebintu bye mumanyi bingi. Sikyali foot soldier Shami mu Malende inse sikyali foot soldier. Nze nakoowa entalo bannange mundeke Shami mu Malende. Lili pazo lunnabe MP2B naye nga jango wammwe nti ne bwambi bwa kadi asobola mboya ali nange simumanyi era nze bwe nali ekyo kyali kiroto nenva mu kiroto simumanyi ekyo kyali kiroto nze nakoowa entalo. Akagato gwe kanatuuka yoyo bwana abavuddeyo nze muwadde enswera bbiri emu mwogeze endala emusirise bwe twazikizanga entalo mu buto ekwogeza enswera ekwogeza naye nga tuwayinza okubaluka bwawo olutalo kafungula nkete ne mukubagana naye nze sikyali mu ntalo amaanyi gampedde okaddiyera abakawalaata. Mulaba gurupu eyo eya dormitory simanyi boys dormitory gurupu eyo mugiraba bayina bye bagiteekedde yo project nene era njagala okwebaza Kisekka webale nnyo okubanga kuba naawe engatto zoyambadde tolasobola zambala sobola kuzambala zizo ebintu ebyo bya ddala. Waliwo stove erimu entambi oba ebirudda wanjerabidde waka nja kuleeta wano njibakomire stove erimu entambi project nene nnyo osobola okufumbako emmere nejja. Kale ndowooza mubitegedde ebyo temubitegedde mubitegedde eyo project nene. Eyo nga nvuddeyo naye nga bwe twakuba project ziri omuli eya Harriet ne Dangote omuli eya Brian White tukube project zino paka nga zigudde ku ttaka. Mwemalabako stove erimu entambi ejja
kale kyovula baba bataddewo okumanyiza abantu social media okubamanya okubategeera okubeera voko okubakyaza ku TV bo muganda wange bajja kubeekiika wanenca mugende mu kalulu. Aha, video etandise. Njagala okubira omulanga guno Abaganda stroke Uganda Buganda Abaganda abalangira abambejja n'ensembyayo Ssaabasajja Kabaka. Ayi Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi gunde owangale nnyo baffe. Mujjukira emirundi gyenzize nga mbagamba nti Museveni bayagala kujjawo enkulungo ya Kabaka. Omusajja gye bayogera erinnya ne bagamba nti awo bayitawo ku Kabaka yekka. Omusajja n'agamba Museveni nti awo waliwo amaanyi. Era Museveni n'ayagala okujja okusamirirangawo emirundi nga twogera nga tumugamba tugateekawo kamera ez'ekyama oba yajjawo oba teyajjawo oba yajjawo I don't know. Naye nga bulijjo sibabulira ku luguudo olwo olwa Kabaka njagala n'enkulungo eyo erina gundi etayitika mujje bayita Kabaka yekka. We bayita ku Kabaka yekka. Mujjukira emirundi gyenzize mbagamba nti bagenda kujjawo enkulungo eyo. Nawo ayi Ssaabasajja Kabaka nkuloopera wulira. Enkulungo ya Kabaka bagenda jijjawo batekewo ebitaala wakana. Era ekintu kino bwe kibadde kijja kitandise bwe kiti. Banaye obukambwe buli mu comment section. Lwakuba ebigambo ebiri mu comment section biri silent singa gabadde maloboozi. Kiri mu comment section mama nyabo. Muwulire muve ku ebyo mutugende ku nsonga ya Kabaka yekka. Bagamba abo waliwo amaanyi ga Kabaka amaanyi ga Buganda gali awo amayitirivu. Mulaba bwe bajjeewo enkulungo y'okubiri. Nze mbeera Uganda. Sabagamba nti nze nsula Uganda mbeera wano. Nsula Uganda. Sabagamba enkulungo y'okubiri weeri oba teriiwo. Enkulungo y'Emulago weeri oba teriiwo. Enkulungo y'oku Sheraton tebatandise jijjawo. Enkulungo ezo weeziri oba teziriiwo. Ebyo byonna bagenda ku nkulungo ya Kabaka yekka. Mujjukira bwe bajjawo ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa ekyawali gundi wali waggulu. Nga ku ani gulandi biki. Mujjukira bwe bajijjawaawo bwe bajjawo ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa. Kati bagenda kujjawo enkulungo ya Kabaka. Museveni ali mu kugenda nga anaazaawo ebyafaayo bya Uganda mpola ne Buganda mpola ajjawo ebijjukizo mpola naye ajjukira yatandika dde okusomesa kye bayita Musevenomic. Mujjukira ekigambo Musevenomic nga akiyungulidde abakisomesa. Museveni ayagala kubeera nga yatandikirwako eggwanga Uganda. Byonna bye twandijjuukiriddeko Uganda byonna bali mu kubijjawo. Babijjawo mu curriculum empya, babijjawo physically nga tokyayinza nagamba muntu nti wano waaliwo kino oba wano kino ne kino ne kino kitegeeza kiti era kino kyaliwo lwakino. Nkugambye enkulungo y'okubiri kati waliwo bitaala. Enkulungo y'Emulago genda yoolabe. Mpiseewo leero ku makyanga nzija. Genda ku nkulungo y'oku Sheraton olabe ekiriwo. Ojja okube ku simu yange. Naye okwebuliza eyo yonna target eri ku Kabaka yekka. Wali ku Lubaga Road awali Engalabi. Ayi Ssaabasajja Kabaka abalangira n'abambejja Buganda n'Abaganda bomuneebaka. Kasaffe mukama atuwadde ekisa eky'okubimanya nga bukyali. Neyo nayo nvuddeyo. Njagala muntagingire abantu b'ekyebando ne Kampala mwenna. N'abantu bano bengenda okwogerako wano. Kampala mwalumbiddwa Abanyarwanda. Feezi eno eze waliwo ekyebando we bayita Kyebando Central. Mu Kyebando Central waliwo Abanyarwanda abaze mu Kyebando Central nga bazze okuterrorizinga NUP mu Kampala n'emirirwano. Naye beesi yaabwe egenda kubeera bagitadde Kyebando.
era balina be bakolagana nabo mu Kyebando nabo ngenda bababuulira bazze mu bikwekweto bya Nuupu obe ebyenkyukakyuka era bwe mutaweerwa egyo emigunju egyo egy'Abanyarwanda gimanyi okwokebwa kwa katale ke bayokeza ekiro ako kaleero bwe mutagenderera aba Abanyarwanda be babookeza wulira waliwo Kyebando Central okuliraana safe border niya safe border niya basemberedde ennyumba we bali wasemberedde ennyumba y'omwami gwe bayita Nsalawa kati ngamba ba Kyebando era njagala mutukubire ennyumba y'ebifaananyi mugituweereze gye ngendo babuulira mugikube ekifaananyi mugimpeereze tusobole okubanga tubigira kubanga fayiro evudde awantu nga wazibuzibu kakati njagala nze bwe nayogera mujja kutegeerawo mukwateewo video muzipostinga oba muzituwe tuzipostinge waliwo ennyumba y'omwami bamuyita Christopher Yiga akola mu Ministry of Agriculture Agric edda nagenda mu senior wano nensanga abaana nga boogera gundi subject sezo kola agric kati nga gundi nga bamalayo nti na agriculture abalanga bagamba agric kati nga nze ndowooza mbu agric mulala na agriculture mulala ne banayi mwe bali kunsabira ngamba kati agric oba nkola agric nsulu gundi nsulu agriculture kumba agric ya agriculture ne banayi mwe bali kunsabira kakati omwami ono akola mu agric bamuyita Christopher Yiga gwe nannyini nyumba eno ennyumba eno ebaddemu abapangisa gwe seka nno lwonswadde olombunze enswadde nkugambye osanga omuntu nga agamba ninze match ya Man U ne Manchester United ogwo mpya tegugenda kuba mwangu ng'omanya oyo mupya mu byokugira mu byokuwagira emipiira Man U yakwata United ero yakwata Manchester United twalaba omupiira ng'omanya oyo wa Greek na agriculture wamawulira temuzanyira mu security alert zino kyovula banga abantu bagamba no serious ate ng'ebintu byenjogera biri serious kakati tugenze kuba serious nzizeyo waggulu omwami Christopher Yiga ennyumba yo gye wapangisizza Abanyarwanda erinni ya safe border era esemberedde omwami gwe bayita Nsalawa Christopher Yiga okola mu Ministry of Agriculture watuukirirwa abantu nga bakusaba okubapangisa ennyumba eno obadde ogipangisa $1.5 bakuwadde $2 obadde ogipangisa ebadde ku $1.3 buli mwezi Abanyarwanda ne bajja ne bagikuwa $2 ne bakusasula emyaka 2 cash bakuwadde $4.48 byenjogera bwe biba bya bulimba gende uwo webake gwe mwami Yiga bwe wamazwa bapangisa ennyumba eyo ate ne bagirinovatinga ne baleeta omusenyu biki ne bagiddaabiriza bulungi ku mutendera bo gye bajaagalako byenjogera bwe mbanga si byebyo genda weeyibakire bwe biba byebyo zukuka bagipangisiza $2 ne bakuwa $4.48 naye ng'ekibaleese operation kuparalyzinga n'okuteralizinga ab'enkyukakyuka mu Kampala n'emirirwano ababali emabega baabano diso w'ekitundu ekyo giso viso bakirimu bulungi bakimanyi era bw'oba omanyi viso w'ekitundu ekyo ali mabega w'Abanyarwanda abo waliwo omusajja bamuyita Alex Gumisiriza kansala wa NRM yesimbawo mu 2021 era ye kansala w'ekitundu ekyo mumwagala nnyo simanya abatereddeyo ebitaala simanya akoze ku makubo simanya akoze biki abeera nnyo active era mumwagala nnyo era asuubirizibwa okubanga mu kwesimbawo okuddako kati ayagala kifo kirala kuva ku ekyo kugenda ku kirala obajja kuba MP obajja kubwaki obajja kuba road kansala I don't know naye nga ye Gumisiriza Alex Gumisiriza alina munne bamuyita Kyegombe wa NRM ke kakiriki ako akali emabega w'Abanyarwanda bano abazze ku nnyumba eyo gye bapangisiza emyaka 2 mugenda okusanga emirambo mu Kyebando n'emirirwano abasajja bati okubanga be bayokeza n'akatala ako mwami Christopher enamba yo ennemye okujja ku fayiro naye Katonda nga bwali omulamu nja kugireeta kati mwabategedde awantu awali okumpi ne safe border ennyumba gye bali novetinze
ennyumba eyo ya mwami Yiga Christopher abalimu batujju bennyini abawedde emirimu gavumenti be yaleesaawo. Enamba ya Giso bansaba wane enamba ya Giso ne Viso abe Kyebando kale tujagezaako so yeyo mission naye nawe nanyini nyumba ulira kino Muzeyi Christopher Yiga ogenda kufiira mu bbanga tono nnyo ogenda kufambulaga ogenda kufa kibwatukira obanga oli mu buliri we ofe oba accident aba abasajja bali novetinze ennyumba eyo oluvannyuma lw'okugikugulako ulira ebigambo byekugamba Christopher eyo ennyumba bagiguze buguzi tebagipangisiza era ne processes z'ebyapo okukyusa amanya ne transfer zigenda mu maaso ogenda kumala okufa abaana bo bannamwandu banagenda okwekyusanga ennyumba watunda ntunde nga wakola endagaano nga ennyumba wagitunda nkukakasa abanyarwanda ennyumba bagiguze buguzi ne wankubadde gwe mu bwongo obwo olowooza mbu wagipangisiza eryo ebbanga bwe linaba terinaggwako bo bwe banaamaliriza processes z'ebyapa zonna bulungi byonna ne bibadda mu ngalo bwe ogenda kufambulaga Christopher Yiga kati abekyebando muteme eyo video eyo mugiwe Christopher Yiga bwana abalimu amagezi agundi abikirize bwana abaganye rest in peace sikumaze Muzeyi Yiga anti oli mu agriculture oli mu government toyagala bya bufuzi eyo gye bakubegera buli kimu bakimanyi buli ekikukwatako bakimanyi entambula zo capacity yo buli kimu ekikyo kati eyo nyumba wagitunze obukadde 48 abantu bo mu UK stroke Ireland nababulira ku mwami gwe bayita Judy Canaan njagala okubebaza olw'okweberera mu driver gwe bayita Judy Canaan abantu mwatandise okweberera mu yabayise mu meeting wazzeeyo abantu only 6 people ku bantu 1,300 be babadde basuubira wazzeeko only 6 people ate abamu ku bo yabadde nze kati kitegeeza bazze 5 kati bw'ojjako nze naye bazze abantu 4 nze naze kuba mumanyi nze tazo kumpa butwa kubanga diru ye njimanyi nabawe namba yeri +353 88 02 60 12 osembya yo 3 nemba woninga ku kipate kibali mukola ki get together party echa Europe oba most especially okusingira ddala London ne Ireland okusisinkana mukole simanyi get together party endala mugenda gitegese ku hotel Africana Uganda mbu mu December nga muzeyo munnaku enkulu njagala okusasira family ya muganda waffe Faziru Mayanja bafiridwa mwanyinaabwe naye abadde bweru eyo abadde mu Europe awo yasangidwa mu nyumba nga afudde era Faziru Mayanja tukusasira ne family Katonda omulungi bw'ekisaakugumye mukama akugumye naye abantu batondoka mu Europe bwe tubagamba ebintu bino mubiyita byakusaaga ye abatondose kulikani nani kuliko abatondose abafudde kuliko babasanze bafu kuliko Hadija Mayanja mwanyina wa muganda wa Faziru Mayanja waliwo nomulaba mwita Josephine bakulyowa naye mwana muwala bambi basangiddwa nga bafudde omuwala wuno oyo mwanyina wa muganda wa Faziru tubagamba mwebereremu temuwulira ne Josephine naye wuno muweereza message wano nga bajja kwata esimu bakubba emigo uyu naye yatondose naye naafwa kale bino bye tulimu bya ddala
bwe munaddawo ne mulowooza mbu byakusaagamu busaazi mu secretariat tubadde n'enkulungo ya Ssaabasajja Kabaka bagenda bikola bulungi nnyo ng'obirabanga abalumirirwa oba nga abalina kye bakola biyite bulungi nnyo mu KCCA simanyi KCCA Ministry of Works and what bajje bulungi nnyo basimulewo Kabaka yekka nga bakugamba abaganda nemmwe ne wali kubiri kubanga tuli mu smart city judde kasasiro awo ngenda gendawo ngalabi ya wali wasa Ssaabasajja Kabaka ku Kabaka yekka bagitwala abantu b'ekyebando senturu mwalumbiddwa abayeekera abanyarwanda bali mu nyumba njibabuulidde tugenze mu program nga bwe ino okubeera ku video etandise mmwe mbabuulidde ab'e UK bamugenda ne muli obutwa bwammwe rest in peace olwaleero ngezezzaako okunoonya omukyala gwe bayita Allen Kagina wabula aganya okukwata essimu yange nampeereza message naŋŋamba tasobola kwogera nange naye muweereze message ng'ate nze saagala kumuweereza message njagala kuyogera naye direct kitegedde kintu ekyo mukubidde n'agaana okwata enamba ya Allen Kagina yino nagibawaako eri 0772 79 25 43 0772 79 25 43 bajjeewo ekitongole ekya mu bitongole bye bakyusizza bajjeewo ekitongole kya UNRA ekibadde kikulemberwa kyekimu ku byokuvaawo oba nga bakijjeewo oba nga bakijjawo ekya UNRA ekibadde kikulirwa Allen Kagina ekitongole kya National Roads Authority bakikwata okukizayo mu Ministry of Works ewa Katumba Wamala omanyi Katumba Wamala mugenda ne mudda mu gavumenti ne mwesiruwaza kati nkubulira Katumba Wamala Allen Kagina amaze okunya amaziige naga kusaaba ogenda kutambula ng'okyuma amazi mu bantu ne mu Uganda bakutire ligase njagala mbyogerenga bwe biri njagala mbyogera abantu bwe banabitegeerera kubanga tebajja kumanya bagenda kutattana bate erinnya lyo kati omuntu bw'akirowoozaako nti nno bakusiiza amazi naawe n'okirowoozaako ogenda kuzuukuka oddemu amagezi oyitiridde okubeera yes man yes boy yes naye kati Katumba Wamala olijja noki atalina magezi olijja noki atasobola kulwanirira nsi yo ng'abasajja bagitwala abanyarwanda bagitwala gwe jeno gwe tulinawo buli lwe boogera abaabwe balina abaabwe lukalala abantu 140 bonna bajjeno ffe tulinayo kajjeno Katumba Wamala naye ne bwe tukuwaana tutya tugamba Katumba Wamala must shine tugezaako okushiningisa naye as dormant as Katumba Wamala as dormant as Katumba Wamala repeat after me as dormant as Katumba Wamala as useless as Katumba Wamala kubanga kituluma nnyo kubanga tulinayo omuntu nga gwe tusobola okuyogerako naye nga toliiwo naye ate nga wuuli kati omunyarwanda amaze okunya amaziige agaleese bulungi nnyo agaleese mu minisitule Katumba Wamala si munyarwanda no Katumba Wamala musese Katumba Wamala muganda w'essese Katumba Wamala si munyarwanda teri munyarwanda mulungi bwatyo teri munyarwanda ategeera bwatyo Katumba Wamala musajja muganda gere kyobula batumulinamu nnyo essuubi ate mwe mulowooza asirise Katumba Wamala tasirise lwakuba talina magezi wamawulira mbu Allen Kagina nga minisita wa nga akulira authority y'enguudo yeewola trillioni emu n'obuwumbi 2 okuzikozesa okola enguudo z'omu Uganda 1 trillion point 2 ze trillioni emu n'obuwumbi 200 bwazeewola nga Manerende yazimuwola buli lunaku zikola amagoba ga buwumbi 283 buli lunaku eggulo zakoze obuwumbi 283
n'olwaleero obuwumbi 2023 kati bakutte ebbanja eryo naye ne tiriyoni 1.2 tebannaba kugisasula manerenda naye ne interest buli lunaku endagaano bwetyo bwegamba kati basitudde ebbanja eryo erya interest eyo ennene balikutte balitwalidde Katumba Wamala. Balitwalidde Katumba Wamala yaba atandika kati okusasula ebbanja eryo naye manerenda tebamwogera. Ye yazijjawa ministries yali terina akola mulimu ki ye yani tebamwogera kati Museveni bwatyo bwatubba Abanyarwanda bwe batyo bwe batubba manerenda oyo ye Museveni alina okuweebwa tuliyonize naye twagala okubuuza tuliyoni eriemu n'obuwumbi 200,000 gwe mwazeewola zaakola luguudo ki? Tubere bantu bakulu bwe mwazeewola zaakola luguudo ki ziryoke zikolaga amagoba kati okuva lwe bazeewola balwana kuzzaayo magoba age buli lunaku obwo obuwumbi 283 busobola okukola oluguudo buli lunaku. Kyovula mu Uganda tetulina maintenance gundi tetulina sector tetulina maintenance kyovula ebintu bya Uganda bikolebwa ne bazimba ekizimbe ne kisaanawo kyonna ne kisaanawo oluguudo ne lugwawo waayi tetulina maintenance. Ezaali badde za maintenance wano maintenance kintu kikulu kyova osobola okusanga ekizimbe nga kiri mu myaka 10 mwaga nenga kiringa kye bazimbye eggulo waayi maintenance. Wabula batugamba bali menguudo ze Congo kati bagenda kulima eza Central African Republic. Kati Katumba Wamala wetegekera amazigo kabaga kusabe otegere kye kitegeeza jo omuntu omuyangambe nangamba bannaye pastor wayogera ekintu kyembwa mu Museveni okuyonka embwa buli lwenda bembwa ngeyitawo ne ndaba Museveni ng'agiyonka buli lwalaba Museveni namulaba nga akutamya ayonka embwa oba yakolanga akabwa katonga akoze ati emikono Museveni yagadde obuyinza bannange eyo wamanvuddeyo naye oyo kagina gwolaba mukazi mulokole era baba bebaza Katonda byakoledde obulokole kubanga abantu ab'amaanyi mu gavumenti balokole Aleni Kagina Dorothy Akoro ngongongongongong abe Palisa we muli abe Mbale ne Palisa nawa wamma musembere wano mujje mbalage ensonga lwaki mpagira Museveni kubanga bulijjo gundi mwebuuza naye omwana wagirani bibi ne bimpagiza Museveni kibakola kikyamu nnyo ne badda mu kulowolezanga mu gavumenti eya wakati okulwanyisa enguzi. Omukulembeze w'eggwanga mwennyamivu olw'abakulembeze b'ebitundu abalondebwa okuyambako gavumenti okulondoola emirimu ate okufuuka n'okujjuza obujjuzi ebifo. Gundi alinga atambulira mu luyiira. Wulira laba enkolege laba omukolege. Why would he not really say, you can't cheat my people? Laba enkolege. Yandabadde ayingira sente zamwezo ezijja ne bazippa zamwe. Wulira omukulembeze era n'enyisa n'abalonzi abalonda abantu kati embizi ziriwo zizo bali mu kulunda awo kapamba kaliwo laba Museveni ng'alambula egunja ebyumba by'embizi kati mwabe Palisa lekansoke nsimbe wa wakati mu abantu bawo simanyi bukedi wulira nabanyumizaako wane wakati alina febyo ebyo bibizi bye mulunda kati omugenzi Agnes yabirunda n'abivaamu n'okufa n'afa n'omusika n'agweddalu sabanyumiza ekibizi kye kyajja kijja kimutwalira Semutundu yange omusito gwa Semutundu yali alina embizi ng'emu tebaagaliza ng'endala zinunula ezinunula omunaku guno Mukama azitunga kiro yajja nejja evaayo eri mu biyumba byazo simanyi ku miguwa nejja eno n'omusito gwange nga jjajja yagumpadde nga yampadde Semutundu zange twazirira ennaku zaalinga ziizo neweeka ku mbizi paka nga ndisesemeza omusito mujijjukira eyo story wano mujijjukira nnyo banyumiza nnyo kati ebyo maama yabirunda mu 8 mwembeka abe Palisa be batuuka mu 8
eyo ne kapamba kaliyo eyo era nga banoga kati ebibizi gye biri era kati balunda olubagambako nga bagamba mbuno bavumye. You don't go for quality. And once you elect them, you don't follow them up. Bulira. You man, we elected you. We here. Man has come for our parish. Where is he? Omukulembeze era atabukidde abalowooza nti gavumenti ya wakati Museveni mu biyumba by'embizi buvunaanyizibwa okulwanyisa enguzi so nga buvunaanyizibwa bwa buli nebaza Mukama kuba siri w'NRM. Nebaza Mukama kuba siri w'NRM. Essaawa zino yandibadde alambula nga bamututte yamaze okukola irrigation scheme ey'amaanyi nga ne mu musana abantu bagenda kulima nga tebalima lwa season mbwe enkuba teyatonye. Yakoze irrigation y'amaanyi nnyo esobola okufukirira districts 6 mu dakiika 7. Awo waliwo pamba kati waliwo musiri gwa mbizi. Abalimanga pamba kati balima mbizi wali omusiri gw'embizi. Kati olwo abasiraamu beeyo bo bakoze batya oba nabo balima mbizi. Gwe mutasituka tunagenda okuddamu ate nga mulimyewo omusiri gw'obumyu nga oyo nange nebaza Mukama kuba siri w'NRM. Nze ndiwe ni UP. Labe jogo yagambye embuno balonda bubi mbu balonda abantu abatafaayo. Kale tukkiriza balonda bubi. Gwe Museveni gy'ova sebo njagala otubulire yo wafaanana watya. Gy'ova wafaanana watya kasajja gwe? Mukazi wo oyo namawunyo yali akiikirira Ntungamo yagirekera ki? Nabo balonda bubi. Sembabule balonda Sam Kuteesa ne bamaliriza ngo bagambye balonde muwala we ne bamulonda. Kiki kiri Sembabule? Kadaga akiikiridde Kamuli ebbanga lyonna. What is there? Gwe mpa abalonda obulungi tugambe nti abe Palisa mwalonda bubi naye abe Kamuli abalonda obulungi kati bo balina omusiri gw'embwa. Neba ne Museveni oli musajja. Dar es Salaam University ddala bwekiba kitufunga gye wasomera esaana kuggala. Ntale sukulu egwana kuggala. Walala gye wasomera buli we wayita we watulako mu kirasi mbu wasomerawo wasaana kuggala bateekewo omusiri gw'embizi. Ne mukungana mu bitishaati bya NRM we mwalinanga omusiri gwa pamba we mwalinanga ebiralo by'ente kati nga muzze Museveni alambula emisiri gy'embizi. Nebaza Mukama yamponya NRM bannange. NRM tewoneka naye nabawona obudde bungenze koleka njabule byengenda okuyogerako. Jo nayogedde ku bantu abasinga temulaba mawulire. Nayogedde ku bantu abatambuza mujjukira bwe twabagamba ku bodaboda ezijja ne ziyimirira ku ggwanika ly'emulago ne batwala ebitundu by'abantu. Mujjukira bwe nabagamba bizinensi ya Kayanja Kelvin Kayanja gy'akola. Ebyo byamanyira abantu. Kelvin Kayanja omulimu gwe gwakola mugumanyi guguno. Abatuuze ku kyalo kijjabayo mu division ya Kimanya Kabonera mu kibuga ky'e Masaka batayisa abasajja basatu. Okutambula ebifaananyizo ebitundu by'omuntu eby'omunda. Basanze ebintu byefaananyizaawo omubiri gw'omuntu. Omuli gana amawulire ga wiiki wedde. Byabaddewo ku ssaawa 2 ez'ekiro nga pikipiki kwe badde batambulira ebadde evugibwa mukuumi w'ekitongole ky'Ensigi Bernard Okero nga bandi bamuvaako emabega okusinziira ku batuuze owulira security eyo avuga wa security n'emabega alina security box omwabadde ebitundu bino kugwa mu kkubo olwo mu kuyayaana okugyawo ekitereke kye emmotoka yabadde eva e Masaka ng'edda embalala ng'ewenyuka obuweewo kwe kubisaabala ne bimansuka mu luguudo ekyaleesewo akajagalo. Kati abadde atuuka awo epiki eriba ku piki nebigwa agenda okupaakinga piki bibadde
Agaze kupangira binyo kubirondawo. Motoka nebiyitaku. Ebitomera ebifuka. Bali babisabise baba kati babadde batambula. Ndoza nebiva ku piki nebigwa. Motoka bwe kujja n'ebirija abantu nebifuluma wabwe abakoda abadde we babiraba. Abatuuze batayizookero ne banne batanategereka mannya ne babakunya kwe babadde batambuzanga amatama ntengo nabo kwekubira ku ssimu esitokeddemu kati abatera mubuuza liki nebegengera ne bamukwata abantu nga tayogera amalwaliro gafuuka kattiro bulijjo tubibagamba ebintu ebyo n'emulago kuggwanika emulago waliwo bodaboda ezijja ne zisimbawo ne bazitikka ebitundu by'abantu ne babitwala bino babadde babijja Masaka babijjayo nga babireeta eyo bizinensi nkulu nnyo mu ggwanga Uganda mwe bannayuganda bwe tutasituka abantu abafa olunaku nga gavumenti ya Museveni batemudde batemule nga twagenze mujjako kulwanagana naye tebasobola kufa abantu battanga mwefuula mbuno mirembe bwe tumulumba wali ne tugenda mu bungi ne tumujjako tusana obutafiirwa muntu n'ogu ate Museveni n'avaako ne tustopinga ekitta abantu ekiri mu malwaliro njagala ombulire bamaze ne balimba ne bagamba mbu byabadde bitwalibwa kugezeserezebwa nga waliwo bye banoonyereza ng'eddwaliro lisindikira eddwaliro ly'e Nakasero olimbaani security aba security bano bakola ki biri bwe biba bigira bibeera byaba abasawo babikwata bulungi ne bitambula mu nkola nga y'abasawo abasawo ne babitwala mu gundi entuufu ne babijja wano ne babitwala nga ddala nga byebyo eno bizinensi owulidde security gundi eyabibaddemu bivugibwa ba security business yennyini etambula katonda ajja kugenda abalagako ebintu mpolampola bayibuli egamba jjo twasomye ekyawandiikibwa mu Yeremiya mpita nange naakuyitaba nkwolese byobadde tomanyi nkwolese ebikulu naye ate nkulage n'ebizibu ebikwolekedde mu maaso awo ebitundu by'omuntu omutima ebiwoowoolo ebibumba ebiki obutaago nga byonna babirina babitwala family ya Museveni yo business yabwe batusima amafuta basima amafuta ag'omu ttaka gonna bagatwala naffe ne basima amafuta gaffe obwo bubaka mubujjukira bwe nali njogera ku bintu eby'omuwendo ebintu ebisinga okuba eby'omuwendo ku muntu katonda yabikweka munda mu muntu ze bayita internal organs nga bwe yaddira eby'omuwendo omungi n'abikweka mu ttaka naye byonna Museveni abisimula eby'omu ttaka n'ebyaffe abantu kati ekyo kiri mu malwaliro gonna eyo business etambula olunaku bayinza okuba mu malwaliro nga batemula abantu abasoba 1,000 amalwaliro gaabwe olunaku ne bagabanga eddwaliro limu litayo abantu 10 olowooza babeera bameka Ministry y'ebyettaka esambaza ebyalabikidde mu alipoota eyalaze nti ekisengula abantu ku ttaka mu Uganda kyeyongedde nnyo ate naddala wano mu bitundu ebya Buganda era n'eraga nti abantu abasukka 36,000 be bagobeddwa ku ttaka lyabwe kwe babadde bawangaalira okuva mu January w'omwaka guno okutuuka mu mwezi ogw'omukaaga. Alipoota yakoleddwa ekitongole ekya Witness Radio Uganda yalaze nti abantu 2,116 be basengulwa ku ttaka buli lunaku olumu bwe luti nga yiika z'ettaka 723 ze zitwalibwa buli lunaku olumu bwe luti era nti abaweereza mu bitongole by'ebyokwerinda omuli poliisi n'amagye wamu n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala eby'obwannannyini be basinze okwenyigira mu kutyoboola eddembe ly'abantu ku nsonga ez'ettaka. Alipoota eno yakoleddwa ekitongole kino yalaze nti ekisengula abantu kisinze kubasiga nsimbi abeddiza ettaka ly'abantu nga baagala nti okuzimbako amakolero. Wabula ye Minisita w'ebyettaka Nalule Judith Nabakooba agambye nti alipoota eno nti yakoleddwa bitongole by'obwannakyewa nga byagala buyambi kuva mu bazungu naye so si kuba nti ebirimu bye bituufu.
ezikola lipoota nga lipoota zaagala kusasamaza abantu oli naga nti abantu simanyi emitwalo 3 mu emeka gye gigobeddwa myezi 6 naye nga tatubuulira luddawa n'asavuwaza nti Buganda yeekulembedde ebyo byakulimba. Nze nga minisita akulira eby'ettaka tetuganye okutiisibwatiisibwa kw'abantu mwekuli n'okugoba abantu kuyinza okubeerawo naye tekutuuka ku ezo numbers zaayogerako oba egyo emiwendo gyayogerako. Mutuukeeyo tuverifyinge ebyo bye mwogerako kubanga sirowooza nti mulina capacity etuuka mu buli kifo mu Uganda. Minisita Nalule Judith Nabakoba agambye nti minisitule y'ebyettaka eyongedde amaanyi mu kulwanyisa abantu abakyenyigira mu kibbattaka nga bakolagana n'ab'ebitongole ebirala ebikwatibwako. Ku mulundi guno ffe nga ministry ndooza mutulaba nti tuli mu buli kitundu, tuli more visible than ever before, tutuuka ku buli nsonga era mukirabye nti ekigoba abantu ku ttaka oba ekibbattaka kibadde kikendedde. Naye kati abeenoonyeza ebyabwe baagala kukiwaawaaza ate nga namwe bannayuganda mukkanya naffe nti kibadde kikendedde. Yes, ensonga zikyalimu naye zikendedde teziringa bwe zaali emabega nga tetunnatuula mu ofiisi eno. N'olwekyo tubasaba tunoonyerezenga ebituufu. Wabula Jeff w'okulira Sebagala Senkulu w'ekitongole ekya Witness Radio Uganda, gavumenti agisabye nti erondoola amateeka agakwata ku ttaka omuli n'okutwala mu mbuga z'amateeka bonna abazze benyigira. Ulira ripooti eyafulumye minisita gy'awakanya egamba abantu emitwalo 36 be bagobwa ku ttaka mu myezi 6. Abantu emitwalo 36 be bagobwa ku ttaka era agamba bw'ati buli lunaku bagoba abantu 216 babagoba ku ttaka buli lunaku era buli lunaku babba ekazi eziwera 7 buli lunaku ng'abazitwala bagwira abeeyita ba investors ng'okuzimba amakolero. Naye n'obabuuza products ki ezikolebwa mu Uganda zo ziri wanga tetuzirabanga buli ekiri mu Uganda made in China made in what zo company ezitugobya ku ttaka zo zeziriwa zikola ki? Ulira abantu emitwalo 36 nga gyayingidde Kampala gijjako gavumenti okimanyi. Nabagamba abantu abanyigirizibwa mujje tujjeko gavumenti mujje tuokye ekibuga emitwalo 36 bwe giba tegirina we gisulanga babagoba ku ttaka bwe twekuŋŋaanya ne tujje Kampala ne tumalawo Kampala kiba kiwedde kati ffenna tubeere nga tewali we tutuula. Eggulo Tikyalumbi yatugambye ebizimbe ebitundu 85 9 ku buli 100 byonna bya Museveni mujje tubyokye. Ye nga amenye ebyaffe ye nga atugoba ku ttaka abantu emitwalo 36 mu myezi 6 be bagobeddwa ate okusingira ddala mu Buganda. Wabula minisita wakanyagamba ripooti si ntuufu basooke batubuulire kati gwe tuwe entuufu gwe tubuulire ababa okusinziira ku byokola bameka abagobeddwa gwe wali tubuulire nogamba wamma bali abantu 7 bokka we twajjira bali abantu 15 naye ffe tukoze nnyo tukendeezezza bali abantu 6 tulyoke tupakase nti byoyogera bituufu kubanga oli yatuwadde ne figures agezezzaako tumenyeramenyeramu tutegeere gwe totuwaddeyo muwendo n'ogu ate okkiriza ogambye kituufu ekibbattaka weekiri n'okutiisatiisa abantu ng'ani abatiisatiisa era ani gwe mwali mubonerezza ku kibbattaka era ebyapa babijjawa emitwalo 36 bwe giyiika mu Kampala gijjako gavumenti kubanga gye emitwalo 36 bwe giyimiridde olabanga miliyoni 3 emitwalo 36 ne giyiika mu Kampala kitegeeza temunnaba kutuuka ku level ekikola. Museveni nkusaba oyongere okugoba abantu ku ttaka bonna baveeko kubanze ndiwe NRM fabe NRM tuliko ku ttaka yongera okubagoba ku ttaka. Ereggulire nalyo ndimaze tugeze ku gguliro ki tugeze kulya exams wulira bulungi ebintu bino mbadde nga mbyogera ku education ya Uganda yagwa yalumbibwa future ya Uganda eri mu matigga bulijjo mbyogera wuliriza wano. Kizuuliddwa nti abaana abasukka mu mitwalo 51 tebasobodde kutuula ebigezo bya siniya ey'omukaaga ebitandise olwaleero luno era bigenda okumala ennaku eziwerako. Omwaka guno abayizi emitwalo 14,209 be bagenda okutuula ebigezo by'akamalirizo nga babitandise leero nga bibya siniya ey'omukaaga nga embeera eno evuddeko abo abazze bawanduka mu masomero okuva lwe baatuula ebigezo bya pulayimale ey'omusanvu mu 2018.
Laadiyo Kyabbasse ekubye ettooki mu baana abagenda okutuula ebigezo byabwe ebyakamalirizo ebitandise olwaleero luno nga bano be bayizi abaatuula ebigezo bya pulayimale ey'omusanvu mu mwaka 2018. Mu 2018 abayizi abaatuula ebyakamalirizo mu pulayimale ey'omusanvu baali emitwalo 67 mu 1923 kyokka ku bano emitwalo 35,695 be bamalako omutendera gwa siniya ey'okunanga abalala bawanduka nga siniya ey'okuna bano bagituula mu 2022 era nga be bamu ku abo kaakano abali mu kutuula siniya ey'omukaaga. Owulidde kiri mu education ya Uganda nga NRM etulimba bwe yaleeta bonna basome. Abaana abayingira P7 abatula P7 218 kati be batula S6 kati. Naye bwe bali batuula ebigezo bya P7 bali abaana emitwalo 6,7 bali emitwalo 6,7 naye abayingidde leero abatudde senior 6 bali emitwalo 14. Emitwalo 51 babuze mu education system okuva 2019 okuva 2019 okutuuka 2024 abaana emitwalo 51 tebalabikako. Waliwo ekibalya bafuluma bweru wa ggwanga balagawa era future yabwe eri etya. Abakoze bali emitwalo 14 awali bonna basome nga gavumenti yaleeta embeera nnungi nnyo ne mu byalo era mmwe temwagala kubagambako temwagala nkyukakyuka Museveni tava ku main emitwalo 51 tebatudde. Bwe baali batuula mu 2022 nga batuula S4 abaali emitwalo 67 S4 bagituula abaana emitwalo 39 ku 67 39 be batuula S4. Kati okuva ku S4 okutuuka ku S6 onule emyaka 2 tulabako abaana emitwalo 14. Kakati high crime rate mugenda jiddawo eyo. Jukira waliwo abakoma mu P7 bo ne mu secondary tebeeyongerayo. Abeeyongerayo mu secondary bakoma ku 4. Kati tebereza neegine 14 enamba esinga obunene tegenda ku university bagenda y'abaana 7. Kati future ya Uganda eri ludda waawo. Kati mbulira future ya Uganda eriwa mu maaso bali luddawa. Omuntu anategwanga ta education toyinza kuŋŋamba nti Uganda gavumenti ebikutte bulungi embeera eri bulungi abaana batula P7 abaana emitwalo 69 ne tubanga ku S6 batuuseko abaana emitwalo 14. Minisita wa education agw'ensimbu neyenyera va kukwepamira okwenyera yenna neyenyera yenna naafwa. Bawe mbuye president yabadde atambula ng'alinga atambulira mu luyiira. Wali otambuliddeko mu luyiira nga lutandise okumeramera gwe wabeerako mu kyalo edda walingawo emifaliso egy'olwanyo nga bookyensiko. Essenke bwe liba likula direeta akamuli aka white kabanga pamba. Olwanyo twalukuulanga nga ekinywa enjole y'olwanyo okugiteeka mu kikutiya ekinene tukole omufaliso. Ate ogwo omufaliso gwebakangwako babedde oba ogwa Pasikalamu gwe wasawa ku Pasikalamu n'omuteeka mu kikutiya okwebaka. Ogwo omufaliso gwa Pasikalamu ogumanyi. Ye n'omala ogufuna n'oguteeka ku kitanda nga wakizimbye nga kya waggulu. Ekyo ekyakwata muto wange n'agamba maama ekitanda kinkutte ate n'ebyenyiga ng'oyinza okwebaka otulonga awo nga tewakyali kukusabira awobeera weebaza Mukama weebale nze nsula waggulu. Baba gundi babizimba nange nengamba nze tebajja kumanyira naffe ne tuzimba ekitanda ekyaffe ogenda mu kisenge n'ettaala enzikiza ekutte popo misana ttuku n'otandika okusima wali mu kisenge banaye Mukama wameeyo nvuddeyo. Wuyo Museveni abadde atambulira mu luyiira. Kati education eggwawo nayo jasanga simanyi ba commissioner ba education simanyi baani ba education
wali ako kamuyingo omuto gumulinga ensigo ya kabaka njagala eno gye twazanyisanga ddulu mama Museveni anti abeera ayogeranga bali wali yes ma'am thank you for kwenyera yes ma'am ng'abaana emitwalo 51 tegirabikako wabula n'osanga akabwebwe ka NRM akagamba abaana tebasobola gwe kubeera mu gavumenti okulembera gavumenti okiyita kyangu kati abajjasobola kati baabo be mugamba abasobola abaana emitwalo 51 tebalabikako mu myaka 6 bajja abakuba nnyo zigundi zirawundi kiiki bw'oba owakanya rawundi kiiki nti si yalaali genda ogibuuze ndiyingiye zaaka omwana yamukuba rawundi kiiki Seeka yatugambye Seeka yagambye tomala gakkiriza omuntu obanga tozimuwerawo obanga azimuwa n'omwambike yadda ya furamu naye bannange Seeka wabula bannaye Seeka ojja otukubya amasasi mu kabiina wano sajja kuba esasi mu kabiina omusajja azayagala sente mbuno omwambike yadda ya furamu wabula Seeka yagambye omusiramu tabafala tebamala gankubba osoka n'omugamba leka nzireete kati oba ozireeta bwoti n'omwambike yadda ya furamu Seeka otuusa ogenda kitukola omusajja kubesaza mu kabiina yanonye sente mb'omwambika yadda ya furamu Lukwago KCCA Ero mwasuze mutya nno bannaffe abatuwuliriza ano ge mawulire okuva wano ku CBS FM Bulange Mengo ng'omusomi nze Wamala Balunabba enteekateeka z'ekitongole ekya Kampala Capital State Authority ez'okugula ekifo aw'okuyiwa kasasiro ekijja zizzeemu omukoosi oluvannyuma lw'abakulira ekitongole kino okutegeeza nti gavumenti yagaanye okufulumya ensimbi ez'okugula ekifo kino nga bwe kyali kyayisibwa mu lukiiko lwa kabineti omwezi oguwedde olukiiko lw'abaminisita lye buvuddeko lwayisa enteekateeka ezinaagobererwa ekitongole kya KCCA okufuna ekifo ekyokuyiwamu kasasiro ekijja oluvannyuma lwa kasasiro ekiteezi mu disitulikiti ewakiso okubumbulukuka mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno n'ayiikira abantu nga kyaviirako abasukka 30 okulugulamu obulamu mu nteekateeka ezo gavumenti yakuno yasuubiza nti eyagala okugula ekifo ekiri ku luguudo lw'emityana we bagenda okuyiwanga kasasiro ave e Kampala saako n'okulamba engeri ekifo ky'ekiteezi gye kinaakulaakulanyizibwamu wabula omuloodi meya w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Haji Salongo Elias Lukwago annyonnyodde CBS nti mu lukiiko lwe babaddemu sabiiti ewedde n'abakulira ekitongole ekya KCCA abajja ku ludda olw'ekikugu babategeezezza nti minisitule y'ebyensimbi yabagambye nti tewali ssente ez'okugula ekifo ekijja mu bwangu nga bwe bizze byogerwa twabadde ne mukyala Dorin akulira procurement ebyokugula ettaka tugamba ebyo nga bikyali biwanvu kubanga birimu ebyamateeka bingi naye ate era management yemu neetulaga ekifaananyi nti ne ssente zennyini finance yabagambye teziriiwo so ministry of finance yagambye nti ssente ez'okugula ettaka teziriiwo kakati wetutuuse wano nga kitowoozebwa nti ddala ebyokugula ettaka birabika nga tebijja kubeerayo olw'ensonga nti gavumenti ensimbi tegenda kuziwaayo obumbi 16 bwe yasuubiza teyabuwaayo obunene ekitundu obunamu obukadde olwenda bwe yatugambye nabwo tebunajja ate ne bunajja bugenda kukola ku byakugula ttaka bugenda kukola ku ebyo ebintu by'ab'ekiteezi n'ebirala Haji Salongo Elias Lukwago agambye nti olwaleero ayisa olukiiko olw'abakulembeze mu Kampala bonna balabe ekyokuzzaako ku nsonga ez'akasasiro wamu n'ensonga endala eziruma bannakampala tukyasala magezi butya bwe tugenda kukola ku nsonga ya kasasiro nga era olwaleero tulina olukiiko olugenda okwogera ku bajeti ya KCCA abakansala bonna abamagombola bagenda kubeerawo bakansala b'authority babeerewo bameeya babeerewo ne minisita ne tubasuubira okubaawo zezimu ku nsonga ze tulina okwogerako tusalewo ekyenkomeredde omakyaga leero kusitewo olwo tusalewo obw'ebyettaka tubiggalewo tusalewo amagezi amalala bino we bijjidde nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Jati Nabbengo Minsa Kabanda yakamala okutegeeza laadiyo ya Kabaka Kyabasa ensajja sabiiti ewedde nti naye yakooye okubuzaabuzibwa akakiiko akaateekebwawo okunoonya ekifo ekijja ekyokuyiwamu kasasiro minisita Jati Nabbengo Minsa Kabanda ku Lwokutaano yatuuza mangu olukiiko olw'abakulira ekitongole ekya KCCA okumunnyonnyola ebituukiddwako ku byakasasiro mu Kampala naye nga ebyavudde mu nsisinkano eno bijja kutegeezebwa bannakampala wakati mu sabiiti eno obutakkaanya buzzeewo mu kibiina Pulira lwaki ssente ezisengula abantu ezitumenyera amayumba zo zirabika mangu KCCA ebimotoka byammwe bijja ne bimenya ne manejja n'emenya ebimotoka byammwe bijja ne bimenya ezo ssente zivaawa eziriyirira abantu okubanga teziriiwo ssente eziyola kasasiro n'awateekebwa kasasiro zibula zitya nga ezitubonyaabonya zo muziraba naye ekyo kyonna kiddayo eri bannayuganda
mukkiriza mutya tukkiriza tutya gavumenti nga yeriwo okutubonyaabonya ng'ebyaffe tebikolebwako. Kampala zemu yenna ajjudde kasasiro naye nga baabangoba ku mirimu gye mukola mbu baagala smart city. Essente ezikwata abatembeeyi zo bazirina, ezitambula mu butale okuggala obutale, simanyi okuggala abafumba, simanyi abafumbira mu paaka, ezo zo bazirina. Naye lwaki eziyola kasasiro mu kibuga zibula? Museveni yagenze eri gye yabadde agenze okugulawo embizzi. Bannaye Museveni ogenda okugulawo embizzi n'agamba bannaye temusobola kukwata bali banguzi. Abali benguzi mu tufune beegiriisa, lwaki temusobola bakwata? Kati gavumenti etuyamba ki? Lukwago minisita wa Kampala oli omukazi oli kwenda bagamba muka Kabanda, Kabanda muka Kimbugwe agambye nze bane kati ebintu binnemeredde zinange si kyabitegeera. Kati minisita wa Kampala bwe bibanga bimubuze bamulondera ki? Lukwago omulondera olundi meya agamba tabitegeera, minisita tabitegeera. Kati ani abitegeera ebya Kampala? Museveni yagambye ebyenguzi takyabisobola, tabitegeera kyokka tavaawo. Museveni agamba mbuno abaweereza essente z'emyoga simanyi za parish modo mbu ne bazibba ate ne musigala nga mutudde nga yabawadde obukadde 10 obukadde 17 kubanga bubeera obukadde 10 ne babuleetera mu fezezi ng'omusajja omu yali asobola okulima pamba n'akungula obukadde 10 n'abutunda n'abuteeka wali. Naye ne mukuba engalo obukadde 10 ne bwe babubawa omulundi gumu ne bujja kugombolola buli omu afunako mmeka. Mwabadde mulina okuggulawo ebiyumba by'embizzi ne zirumaluma Museveni ebyo ebipale andaweya n'agitwalira mu ngalo. Oba zimulumako obusolo zimulumeko obusolo. Mwabadde mulina okuggula embizzi ne zimuyiikira ne zimulumaluma obusolo n'abutwalira mu ngalo. Oyinza otya okuddira abantu omuntu yali asobola okubeera n'omusirigo ogwa pamba ogw'emmwanyi ng'alina n'ebiraalo by'ente ng'obukadde 10 si kizibu kye. Okimanyi bw'owulira bajjajjaffe aboogera ku mulembe gwa Amini simanyi n'ogw'Obote ne baani bannayuganda tebavuganga mmotoka nkadde. Okimanyi bannayuganda tebayambalanga mivumba. Ku mulembe gwa Amini Museveni gwali mu kusinikirako ebinnyo. Kwa Amini tebavuganga mmotoka nkadde. Kwa Amini kyalinga kiva okulunda embizzi kati ate ye Museveni aggulawo embizzi. Naye Museveni Mukama ekikolimo kino omuntu akiddewa nabaza Mukama kuba siri wenaalemu mugende muvuyizeeyo mu bikolimo byammwe. Kati omuntu analunde mmwe kangende mu kigambo nga sinagenda mu kigambo njagala kwebaza Mukama olw'obulungi obutayogerekeka bwatukoledde. Waliwo abantu bangi akakatambisa gundi sakategese naye katambudde nnyo mukalabye nga Bujinga asaba ne Sala ne mulema akolima agamba Mukama bankoze bubi. Kale tugenda kusaba Sala ya dakika 5 nga tuddamu Sala ya Bujingo. Bible egamba mujje nno tutule fenna mujje tutule ku meza mu Isaiah sura 1 Isaiah chapter 1 verse 12 I think verse 18 ojasanga wekigambo ekyo mujje tutule ku meza emu tutese fembi. Bujingo yatutte petition ye ku meza nawa n'ensonga ze. Naffe katusabe Sala naffe tutwale ensonga zaffe mu maaso ga Katonda. Katonda alabe aweyinge ajjembo kyabaakola. Kubanga Bujinga tulaga yatutte ensonga ze mu maaso ga Katonda. Ate ife obulu lyawo tuwanna bakubaawo atwala petition eyo kati naffe katugitwaleyo. Isaiah 18 thank you so much. Kali katusabe nga tuddamu Sala ya Bujingo. Mukama Bujingo yaleese ensonga ze n'agamba nti waliwo abamulemeseza okuzimba Pentagon nga bamujeeja. Naffe Mukama kuno kwe kwewozaako kwaffe. Mukama Bujingo yatuyita abalokole n'abatali balokole tujje tuzimbe omulimu gwa Kristo. Mukama bannayuganda bonna baakuŋŋaana abalokole n'abatali balokole ne bamuwa ssente empitirivu. Mukama olina kamera etangaaza olira era oli Katonda amanyi ebyekyama kuba gwe otunula mu kyama. Ebiriwo byonna byakola ne byakwesa abaana b'abantu obimanyi.
n'amaliriza n'atugamba tugenda zimba Pentagon n'ayita abalokole n'abatali balokole n'ayita ab'e Uganda n'ab'ebweru w'eggwanga mazima ddala Mukama olw'okuba Uganda bajjajjaffe bagizimba ku musingi naawe omuntu atali mukkiriza nnyo kiri awo abeera amanyi Katonda mu ngeri ye era baakuŋŋaana ne bamuwa ssente. Mukama siffe twagaana okuzimba Pentagon kuba siffe tuzirina ssente za Pentagon. Oba oli awo ssente za Pentagon senga baaziwa Lwasa oba yali badde yazimba dda Pentagon naye tebaaziwa Lwasa. Oba oli awo senga baaziwa Badi Black senga yazimba Pentagon naye tebaaziwa Badi Black. Mukama ssente zo senga baaziwa omuntu omulandooza yalizimbye Pentagon naye Mukama gwomanyi bujingo bwakutte Pentagon ne ssente zaayo kuba olaba byamukyama. Mukama bujingo tetumukyawa tukyawa byakola. Mukama bujingo kye yasooka okukola nga yakafuna ssente yagoba omukazi gwe wamuwa n'awasa owuwe omulala nga tannazimba Pentagon n'asooka n'amuzimbira. Mukama siffe twalya ssente za Pentagon wabula tumubanja bubanja Pentagon gye twasonda. Era Mukama tuula ku ntebe y'esala omusango ogw'ensonga kituufu era kyamazima osala omusango ogw'ensonga. Mukama bujingo yakujja mu kifo ekisooka n'ateekawo ab'amagye. Mukama bujingo takyakuumibwa Katonda akuumibwa mmundu. Bw'atyo yakuseeseetula n'akujja mu kifo kyo n'alaga nti tosobola kukuuma emmundu yeesobola omukuuma. Mukama bujingo yeetooloddwa mundu. Mukama babasajja bali ku sayidi enyigiriza era nga bajeeja n'okuvuma n'okuvoola abanyigirizibwa. Mukama ku mulundi guno Museveni ateeseteese Soroti ku luno kubanga luli NBS ye yabba akalulu ku luno bateekateeka Soroti yegenda okubeera commanding center y'okubba akalulu 2026 n'ekyo nakyo nkimanyi. Era Mukama byonna obimanyi nti omuntu bw'alaba musumba we nga yeetooloddwa mundu atambula nga warlord gundi zimwetoolodde zikabangali omuntu tayinza kwesiga nti Katonda osobola okukuuma. Naye nga Mukama ogamba bw'oti mu kitabo kya Isaaya mu kitabo kya Yeremiya essuula 39 olunyiriro lw'16 Bayibuli egamba bw'eti tukyali mu ssaala. Yeremiya 39:16 genda ogambe Ebedumeleki Omuyesiyopiya nti bw'ati bw'ayogera Mukama wejje Katonda wa Isirayiri siraba ndireeta ebigambo byange ku kibuga kino olw'obubi so si lwa bulungi era birituukirizibwa mu maaso go ku lunaku luli 17 naye ndikuwonyeza ku lunaku luli bw'ayogera Mukama so toliweebwayo mukono gw'abasajja bootya 18 kubanga siirema kulokola so toligwa n'ekitala naye obulamu bwo buliba munyago gy'oli kubanga weesizinze bw'ayogera Mukama. Mukama mu kigambo kye kituufu n'ogamba nti ne ku lunaku oluliba olwakabi eri ekibuga oyo yekka n'abakwesize ojja mmukuumera ojja mmuwonya kasita akwesiga. Mukama bujingo teyakwesiga. Mukama bwe wabaawo omuntu asinza okuvumisa erinnya lyo n'okukyaya abantu erinnya lyo ye bujingo. Mukama tukkiriziza kuba oli Katonda alaba ebikwekebwa. Tukkiriziza Mukama osala omusango gw'ensonga kubanga osala mazima. Tuula ku nnamulondo ye ey'obwesigwa. Tuula ku nnamulondo ye ey'obwenkanya. Mukama osala omusango wakati waffe ne bujingo. Sala omusango wakati w'ababanja Pentagon n'ababanjibwa Pentagon kubanga Mukama lwaki Pentagon tezimbibwa. Mukama okimanyi bulungi nti ettaka si lya bujingo. Mukama okimanyi ddate bujingo gwe yazannya eyamuleetera okujjawo omukyala eyali amulambika mu kkuba eggolokofu n'amugjawo n'aleeta omukyala ow'okwegomba kwe ye. Bayibuli egamba waliwo bannabbi abakola okwegomba kw'emitima gyabwe nga bwe kuli mu Ezeekeri twakisomye eggulo Ezeekeri 13 16. Mukama tuula ku ntebe yo naye bwe gusinga bujingo omubebentula omutwe nga bwe yakyogedde. Mukama nga bwe yakyogedde bwe gumusinga omusuula eddalu bwe gumusinga omusuule mu accident bwe gumusinga ye ne Mukama bujingo okuva lwe yaleeta Yezeberi mu kanisa yafuna omuyaga. Mukama njagala otunuulira abantu abeesittadde ku bujingo osala omusango gw'ensonga. Mukama omusango bwe gumusinga judgment ye gye yakoze ebibonerezo ebigirimu bimuwe kubanga ekyamazima tetugaanangako.
kuzimba Pentagon. Mukama omanye ebyekyama abaana b'abantu bye tutamanyi. Ebyekyama obimanyi kuba byonna byakukuta nabyo. Mukama Bugingo yayogera ku kituuti n'agamba yali alina okubuulira. Ng'alina service n'ateeka malaya mu mmotoka n'avuga yagenda okwejjukiriza ng'ali Budondo. Tamanyi bwe yayita bweyogerere, tamanyi bwe yayita Jinja, tamanyi bwe yayita Mukono, tamanyi bwe yayita mu Mabira, yagenda okulaba akapande nga kaliko Budondo ng'essawa zituuse. N'akubira omulala n'amugamba ngattira awaawo genda obuulire. Nga Bugingo asuddewo omulimu gwo, bino ebigambo bibye ne kwansadi y'eggulu kwebiri kuba yabyogerera ku kituuti. Ng'agenze ne malaya naye ng'ate alina omukazi awaka. Ow'empeta mama w'abaana be. Yagenda okwejjukiriza ng'ali ne malaya ng'alaba akapande ku nnyanja Budondo. N'abuuza wano watutuusewo tutya. Mbu n'akubira omusumba bali bamuyita Mutaawe. N'amugamba Mutaawe buulira mu kifo kyange. Ne bamugamba nti service eyimiridde tukulinda ng'ali ne malaya. Mukama Bugingo yayimirira ku kituuti n'agamba abantu nakwana Susan Makula nga nkyalina Teddy. Era ne mugamba ngenda kuwasa ebisigadde genda obibuuze Musumba Kayizi. Mukama bw'oba obonereza Bugingo ekikompe kyanywerako ne Kayizi akinywereko. Era bwe kubasinga bawe ekisuukundiddwa ekikatiddwa nga kyamuyiika Kayizi ne Bugingo banywere ku kikompe eki mu linnya lya Yesu. Ffe Mukama tetugenda kwewozaako. Omusango ogwo tuula ku Namulondo ye yeekisa kubanga osala mazima. Mukama tuula ku Namulondo yo osala omusango gw'ensonga judgment gye yakoze ebibonerezo ebirimu obimuwe nga bisuukundiddwa nga bikatiddwa era nga byamuyiika mu linnya lya Yesu. Ewuwe tewabula emirambo. Mu nnyumba ye temubulangamu amaziga. Mukama olunaku lumu Bayibuli egamba Faraawo yali alina omutwe omunene naye Faraawo yagamba Katonda ankubye eno ngalo ya Mukama. Mukama golola mukono gwo mulamba eri Bugingo. Kubanga bye yenyirizanyiriza bye yegonzagonza anoonya simpase mu bantu. Mukama gwamanye ebikolebwa mu nzikiza mu kyama. Byonna Mukama bijjeeyo. Mukama wakuta abasajja abaludde nga bakukusa ebitundu by'abantu n'obikuba mu korasi wakati. Mukama Bugingo Bayibuli egamba nti wakuba Sawulo ekigo mu bantu nga yeeyambudde ennaku ezi ng'ali bwereere ng'ali wakati mu bantu n'aswala n'aswaluka. Mukama golola omukono gwo gw'amaanyi eri Bugingo. Ate nkusaba Mukama ow'omukisa omuntu yenna ali mu kubanja Pentagon. Kubanga ekyamazima abantu bagisonda. Mukama abantu bagisonda. Addidde radio abantu gye basonda nga yakuweereza Katonda eyitirako kunyigiriza, kuvuma, kuvoola na kutyoboola abantu. Naddala abanyigirizibwa. Mukama gwe n'omukono gwo ogw'amaanyi mmanyi nti Mukama gwe Chief Justice kubanga buli wootuula ogaba justice. Tulinda justice wakati waffe ne Bugingo. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Mukama Bugingo yakumalamu ekitiibwa. Bugingo yakukyaya ensi. Bugingo baamalamu obulokozi ekitiibwa. Bugingo yatyoboola erinnya lyo. Nkusaba Mukama oyimirire ku Namulondo oyo esala omusango. Mu ngoye ze ezisala omusango Mukama ziri ze wayambala ng'osalira Sodoma ne Gomora osalire Bugingo omusango mu linnya lya Yesu. Amiina. Ekyo kiwedde. Tugenze mu kigambo. Olwaleero mbadde zize kwogera ku njawulo y'Abannayuganda n'abatali Bannayuganda. Naye obudde bugenze ate mpulira n'omwoyo w'okusaba. I don't know. Mpulira ng'omwoyo w'okusaba naye kale katugende mu kigambo kya Katonda. Mukama jangu okukosomesa ebizibu batabani bonna bawalabo mu linnya lya Yesu. Ekigambo kino kibe kiramu kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna. Amiina. Essula ey'omunaana. Aweebwa omwoyo w'okufuuka agobereranga omubiri. Kubanga bwe munaagobereranga omubiri mugenda kufa. Naye bwe munaafiisanga ebikolwa by'omubiri olw'omwoyo muliba balamu. Kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda.
Bayibuli egambye kogeza n'ogoberera omubiri ogenze kufa. Omubiri bye gwetaaga byonna bw'ogubiwanga bwe gwetaaga ofudde. Naye abakulemberwa oba abalungamizibwa omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Abalungamizibwa omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Abaana ba Katonda mu buli bye bakola oyina okuba ng'okulembeza omwoyo n'akulungamya gwabeera omwana wa Katonda. Naye bw'ogoberera ebyomubiri ebigambo ebimu bye ngenda okuyogera okujjayo kino ekintu nga mpulira biganye okufuluma leero kiki. Omubiri gugamba bwe guti. Omubiri bwe gubeera nga oli lead of opposition oyina billions eza budget running ebintu byo byonna. Naye ate bwe bakuwa ebitaano omubiri gubyagala ne gubitwala. Nobba n'ebitaano. Nobba ne 14 eza cooperatives. Ng'olina omukyalo ow'empeta n'oyongerako ne Joyce baagala. Oba okyali awo n'oyongerako n'omwana akola mu ofiisi y'omuwala wa Nambeshi. Oba okyali awo n'oyongerako n'omulala. Omubiri gubeera gukutuma omumpimpi n'ogamba naye ate ono omumpimpi alabika naye ate oli omuwanvu ennyo naye ate kana akatini kini kano nako bannange mmekyama n'ogamba ate omubiri bwe gutyo bwe gubeera. Omubiri gubeera guwankawanka nga gwe nannyini amafuta wagabba ne mwanyi ogitwala. Gw'ogulawo embizi, gw'ogulawo taapu, gw'ogulawo enkejje, gwe nannyini nnyanja. Gw'otwala buli kamu oba olookalooka kuba omubiri tegukkuta. Gw'olaba omuntu bw'ati alookalooka ng'omanya oyo wa mubiri agoberera omubiri abeera wakufa. Abantu bangi bazikiriridde mu NRM nga balookalooka balemeddwa okugoberera okulungamizibwa omwoyo Bible and politics. Bw'ogoberera Uganda nga Uganda yeekuliidinga ng'olina omwoyo gwa Uganda tosobola kukola bintu ebyo. Tosobola kweddiza ozimbe oyina zikalina 8 oyina ziflats simanyi zugundi za kedi 8 bano tebalina we basula naye ng'esente ozibba ku ssente z'abawi ba musolo. Ogoberera kwegombako abaana bo basomere Bulaaya naye ng'okola mu Ministry of Education obba ssente za education n'ozitwala n'olabirira abalala ne badda ku street. Abaana emitwalo 51 bali mu kusomba bicupa. Abatula P7 mu 2018 abaana emitwalo 51 bamerutinze bali mu kusomba bicupa sikurapu bye balimu kati tebatudde senior 6. Emitwalo 69 emitwalo 14 gye gitudde senior 6. Lwaki? Waliwo abagoberera okwegomba kwabwe nga bo tebagoberera. Abasajja bakugamba mu gavumenti mu gavumenti ya Amini baminister be babanga abaavu. Baminister be babanga abaavu. Nga bannansi be bagagga. Genda yo kibuuzi. Genda onoonye programu yatuwaye. Onoonye omusajja gwe bayita Fadulu Mande. Fadulu what? Omusajja yali governor osimanyi n'abeerako ne minister ko mu kabineti ya Amini. Yakola ebbanga nga minister nga talina na nyumba nga talina na maka. Naye olw'okuba yali mukwano gwa Amini kuba ye yali nga boloboyi we nga yamukwatira ensawo ng'agenda mu boxing biki. Namuza ku bbali n'amugamba musajja nzadde abaana naye siina nawe nteeka baana. Minister nga mwavu akola mirimu gya gavumenti akasala kafunayo kawerera baana biki ebyo nga talina waabateeka. Amini namufunira wasobola okukola obulungi mu mateeka n'afuna ssente aguleyo ku kizimbe aguleyo ku ttaka ateekewo Alpha Dulu yes ate azimbireyo abaana akayumba. Nga minister omulimi yabanga mugagga ku mulembe gwa Amini okusinga minister. Kubanga bakoleranga banna Uganda balungamizibwa bagoberera omwoyo gwa Uganda gwe gwabalinga ku mutwe nga bakolerera Uganda. Olwolaba bano abagoberera omubiri si baana ba Uganda. Simanyi oba nkirireetize bulungi nga bwekiwulira mu mwoyo. Bayibuli egambye mu Bayibuli bw'olaba omuntu agoberera omubiri abadde alina omukazi mumpimpi bwati nga kitala kimpimpi bwe kisinga kinene kitambula kyeyingula bwe nagamba oyo gwe mulaba myaka 11 ng'ekintu tekigira ekintu nga senga ekintu obogira ekintu kitakigira ekintu oyo gwe mulaba nze bannaye nange ndi musajja nnyo musooke munneebaze myaka 11 ng'ekintu ekintu tekigira ekintu. Kuba okwegomba kwe kati kwa mukazi muwanvu n'atuleetera atambulira ku buyungo yenna bw'ati alina otugere tw'embizzi
olwokwegomba kw'omubiri kumututte kati ali awo gwe alina atambulira ku buyumbo oyo ayagenda okumaliza n'agamba nayongerako wa university oyo ng'omanya akulemberwa mubiri ab'omwoyo abaana bakatonda bakulemberwa mwoyo mu byobufuzi omuntu yenna ali mu byobufuzi bw'omulaba alookalooka nti NUP yakusindika mu palamenti yekuvunaanyizibwako ye mukamaawo ate atali mukamaawo n'akuwa akasiimo akaki NUP yali ku by'olukuŋŋaana kavule n'egamba bannange banna NUP mwenna diaspora ne mu Uganda nammwe abaagala ennyo Uganda leader of opposition waffe akoze bulungi nnyo twagala tumuweeyo akasiimo tugenda kuteeka wano ekibox kinene kya muda tulabe nga tuwa lopu waffe akasiimo musajja akoze ekyo kye bayita akasiimo ng'eyakusindika ku mulimu yakuwa akasiimo gwe bakusindika okulwanyisa bwakuwa akasiimo kibeera ki mbwe ekyo kisaana okuba nga nasoma nnyo okukimanya buli kintu kyokola bw'olaba ng'omuntu akolera Uganda ng'omanya bagenda ne babuuza abaana naye mmwe temutya wakava mu kkomera naye erozze mu bintu bino lwaki ebintu bino abaana bakulemberwa balinnyibwako omwoyo wa Uganda yabaliidinga abo baba tebatya bwava mu kkomera ddamu biri bye bamukwatira byennyini bya ddamu kubanga waliwo abakulembedde omubiri ne gubatta waliwo abeefudde abagonvu eri NRM Bakatumba Wamala yagoberera NRM munnanga ate NRM sinkambwe kyensaba kyemuwa gundi kyasaba kyemu omubiri bwe gukusaba nga buli kye gukusaba kyoguwa tugenda okusanga ng'enviiri zikulukuse kiki kubanga buli kye gwakusaba wagukiwa twagenda okulaba Katumba Wamala yagoberera omubiri gwa NRM kiki bannange Kakatumba wow bannange Kakatumba kakoze eki iye bannange boda muntu alawa yagoberera omubiri ne bwe munagoberera NRM mugiwe byeyagala mugenda kufa Nyakairima NUP yamuta NUP yaliwo Nyakairima gyali tawuliranga ku kigambo kye bayita NUP Kazini teyawulirako ku kigambo NUP Mayombo teyawulirako ku kigambo NUP omubiri gwe bagoberera gwe gwabatemula gwe gwabatta obudde bugenze banna kubanga temwaweebwa nate mwoyo gwa buddu okutya naye mwaweebwa omwoyo w'okufuuka abaana atukaabya nti abba tetwaweebwa mwoyo wa kubeera baddu mu Uganda tetwatondebwa ne tuweebwa Uganda tubeere abaddu mu Uganda tetwaweebwa mwoyo wa kutya Bayibuli egamba Yesu bwe yajja yakyusa n'atujja mu buddu ne tufuuka baana era tukkirizibwa okumuyita nti abba kigambo kya luju kya Luhiburu ekitegeeza taata papa Katonda waffe kitaffe ddala bw'omukkiriza okuba kitaawo era enkolagana ennungi ebeerawo wakati wo ng'eya taata n'omwana mu byobufuzi tetulina kubeera baddu ba Uganda tetulina kubeera baddu tuli baana nga Uganda etwagala nga tujagala kati ekyakola obubi omugwira bwajja n'agiwamba atufuula ffe tubeere abaddu kuba bo bajja bazunga nga bazze kukola buddu mu Uganda bajjajjaffe bwe baasumagira abaddu ne beekyusa kati abaddu be babboosi ffe tubeere abaddu Bayibuli egambye saaba waako mwoyo wa kutya saaba waako mwoyo wa buddu kyemuva mulaba nga bannayuganda munyigiriziddwa nnyo mmwe temulina kuba baddu mu nsi yammwe bali abajja nga baddu balina obusobozi obubeera abaddu era bo basobolera ddala okubeera abaddu nga bwe tubeera wano n'obeera wano ng'oli mu buddu naye ate nga wooli buli contract yebe egenda okuggwako gwe gwogende wa boosi wuno omugamba banaye boosi nze mbadde ngamba tosobola kunyongerayo akantu n'enjira n'enjiwako omukono n'agamba agenda mu vacation saagala kugenda kubanga bwenvaayo n'enzija wano omwoyo w'obuddu asobola okunjiikako n'engumiikiriza byonna naye bwe mba mu Uganda ng'oli munnayuganda tetulina kuba baddu mu Uganda Mukama teyatuwa mwoyo wa kutya kyova olaba ne bwe batusiba we twakoma bwe tutandikira
Masaba bali bamukube emigo mugu Masaba bamukube emigo musemwayi n'abagamba mbakakasa bannange bwe nga wano sigenda kudda ku sidda mu bintu ebyo era ngenda kulima sigenda kudda ku live basajja batumbe gayiridde mu nsonyi ku luno sigenda kudda Masaba tava ku live. Do you know why? Omwoyo w'eggwanga oli eyamulinya ku mutwe mulwadde Masaba mulwadde naye tava ku live abali awo nga kimutisse namuwulira luli ku kisaawe gunje nambole banake kino sikirabanga mulengedde ekintu naye nga ali ku macupa tajanjabirwa na mu Uganda janjabirwa bweru wa gwanga naye omwoyo gwa Uganda bwe gumutikka kwolwo bwe yava ku ebyo ku kisaawe yasula ku kiwero basula bamuyisaako ekiwero ng'obulwadde bwatuse Masaba yali afudde kwolwekiro gwe omulaba nga ayogera bwati gwe omulaba ng'omulamu omwoyo guli Bayibuli gwegambye gwe gukubanga gwe gukulidinga Mukama teyatuwa mwoyo wa kutya kitaffe omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana ba Katonda naye bwe tuli abaana era tuli basika abasika ba Katonda era abasikira awamu ne Kristo bwe tubonaabonera awamu era tulyoke tuweerwe wamu ekitiibwa okubonyaabonyezebwa kwa Uganda tetulina kukutya tuli baana bwe tuba bakubonaabonera busika tulina kusikira wamu kubanga eyo Uganda busika bwaffe bannanga obudde bugenzi muwulire temubaako kutya kwonna kasita kibanga kikwata ku mwoyo gwo oba ku Uganda mu politics. Bayibuli egamba bweti mu kitabo ekyo kyensomye ekya Yeremiya Yeremiya 3:9-16 genda ogambe Ebedumeleki Omuyesiopia nti bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye Katonda wa Isirayiri nti laba ndireeta ebigambo byange ku kibuga kino olw'obubi so si bw'ati bw'ayogera Mukama nti gamba bannayuganda waliwo olunaku olugenda okujja ku kibuga ekyo olunaku olwo nga olwo lugenda kuba lunaku lwakabi waliwo ekigenda ogwa mu Uganda nga kyakabi bw'ati bw'ayogera Mukama genda obagambe nti olunaku lugenda kujja ate nga bubi bwendeeta ku kibuga ekyo lwa bulungi era birituuki si lwa bulungi wabula lwa bubi naye kirizibwa mu maaso go ku lunaku luli 17 naye ndikuwonyeza ku lunaku luli bw'ayogera Mukama so toliweebwayo mu mukono gw'abasajja bootya olunaku olwo ne bwe lunaaba lutuuse sigenda kukuwaayo mu mikono gy'abo abasajja bootya mukamba buli tewali kintu kitali mu Bayibuli oyina abasajja bootya weesige Katonda kubanga ku lunaku olwo Katonda tagenda kuwaayo oba lunaku lwa bulwadde oba lunaku lwaki oba lunaku lwaki Bayibuli egambye lunaku lugenda kujja naye tagenda kuwaayo kubanga siirema kulokola so toligwa n'ekitala naye obulamu bwo buliba munyago gy'oli kubanga weesizinze bw'ayogera Mukama siri kuwaayo mu mikono gyabwe era tolimalibwawo tolirega ku kitala kyabwe obulamu bwo bujja kuvaayo kitegeezo ojja kupatisipatinga naye obulamu bwo bujja kuvaayo ng'omunyago nga bw'olumba n'okomawo n'ekintu ekyo ekintu ky'okumiwuna nakyo kye bayita omunyago era kamuddawo ne mutya mwesemanya abasajja bakutta semanya bekirekere Katonda akukuuma n'ovaayo ng'obulamu bwo obukomezaawo ng'omunyago gw'onyaze mu mukono gw'omulabewo bw'atyo bw'ayogera Mukama siri kuwaayo mu mukono gw'abasajja abo bootya kati bw'oba owulira ng'obadde otya nnyo ebyobufuzi by'eggwanga Uganda n'embeera eriyo weekwate ku kyawandiikibwa ekyo kisome okiyingiremu kinywere ku kyayi kikole bwoti kinywere ku kyayi okirire ku mmere kisibire ku mmere okirire ku mmere kikubukaale bulungi otegere nti Katonda gyali era asobola okukuyamba n'okukutaasa n'okukuyisaawo webale Katonda wa Ibrahimu ne Isaka n'enkozi olunaku lwaleero Mukama webale nnyo olw'ekigambo kye ekitukuvu nkwebaziza mukwano ganya ebigambo bino Mukama bitambule abaana b'abantu buli akiwulidde Mukama akidigestinge ajjemu omugaso gwonna oguli mu kigambo ekyo kuba ekigambo kyo mmere kigambo ky'obulamu Mukama tusomese bingi kubanga bye tuwangula tubiwangula kusinziira ku bye tumanyi gwe buli muntu ky'owangula owangula kusinziira ku kumanya kwo era bw'oba toyina by'omanyi toyina bye wali owangudde bw'onoomanya by'omanya ojja kuwangula ebijja mu maaso go
kyenva nsaba Mukama atusomese nga bulijjo tumanye bingi tusobole okuwangula bingi. Bw'omanya akatini owangula akatini, bw'omanya ebinene era ojja kuwangula binene mu linnya lya Yesu. Kyova olaba ate okumanya tekitegeeza kusoma kuno kwaba Mpuuga yandiwangudde 5. Nze nawangula billions 40 plus nga nkimanyi oyo antomeza, oyo antomeza. Mpuuga teyakimanya. Kati bagenda ne balimba mbuno bamanyi ebimpangudde lwakuba simanyi, ebyo nali sibimanyi, naye nange byemmanyi muganda wange bwe mbikwatako. Kale Mukama kiva nkusaba tusomese tumanye bingi, tubikulire bingi Mukama mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda ayinza byonna, tusobole okuwangula ebituli mu maaso mu linnya lya Yesu Mwana Katonda ayinza byonna tusabye, amiina. Nze olwaleero ekibiina kyange kyenjagala ennyo ekirungi ennyo kya NUP nekimala kintuma nekingamba nti genda egindi ogulewo embizi, mbaddiza kadi n'enfuluma. Temulaba nga njagala nnyo NUP eyo. Ne baŋŋamba nti nno gwe bwe tusindisa ogenda ogulewo embizi, omusiri gw'embizi, nkwata kadi nenjiddiza lubongo yabwe mbanjiyina bwe ndiba ngifunye kuba sina kadi nze siriwo NUP. NRM temulaba nga njagala neŋŋamba nti wire bakutumye nga abe NRM gende Paris ogulewo embizi, kolo lw'enfuluma NRM nga ndyagulawo embizi. Naye omudaawa yagenze naggulawo embizi mbu pulezidenti w'eggwanga. Trump yagamba nti olwo bamuyita shit hole president. Twayomba navuma nnyo Trump nadduka nalingenda musalengwana n'abuuka n'abulirayo eri. Agamba ati mbuno shit hole. Naye bw'olaba president aggulawo omusiri gw'embizi abeera ayitibwa shit hole president. Mukama abawo omukisa. Teriyo kibiina kya byabufuzi kiyinza kuntuma kugulawo mbizi. Ani nze zigulawo embizi. Kale wamma twekwase Katonda atusomese tumanye bingi nnyo, tujja kuwangula bingi. Waliwo atasobole na kuwangula mbizi, anoonya achievement azirabako. Anoonya byakoze abirabako. Kakati ajja kugamba luli lwe nagenda okugulawo embizi pampa yanjokya. Mama naye mweraba. Mukama bampeera omukisa mbagala nnyo. Ali ogamba nti Mukama olunaku lwaleero tulidde ekigambo kyo, nzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange tindokose. Sangula ennyange mu kitabo ky'okufa, olwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusekima omukomewo omutukuvu tusaba ebina ffe ffenna n'eri abooluganda bonna bireme okutuvaako ebirenda ekitagwawo. Amiina. Mukama abawo omukisa. Ebigambo bye njogedde nga mwawule ebintu ebibeera ebyokusaagana ebya ddala. Ebigambo bye njogedde bya ddala. Nti waliwo omuntu omu yakubidde n'agamba pastor kituufu muhozi yabbye omwenge. Nze muhozi bankutte nga nzibe omwenge, muhozi yabbye omwenge. Omuntu yakubidde n'agamba naye omwana yabbye omwenge. Naba Mukama banjagalire. Sigadde ndi muweereza wammwe asimubire, baagala nnyo.